gana kati makaga nakazimba gana makaga akutano nga naye mukyala wange ono nakamuzimbira amaka gano gakuna naye galiwo agange genasookamu nga sinaba kumuwasa go sigabazi naye ngamba amaka gakutano naye kati amaka gange agasookera ddala nga ndi mulenzi muto nagazimbe bayitayo Kalamba mu Kiganda bwe navaawo nenzija emitiyana nawo nenzimba amaka gange we gakyaliwo awo nga nyina emyaka 24 bwe navaawo nenzija e Kampala nenzimba amaka Erungujja era nago gye gali eyo bwe navaawo nengula amaka nagagula ku mwami Sebalamu najja nankumbi bwe yavaamu ng'agende bwe bajja nanguza amaka ge nengagulirira mukyala wange kakati kwe kuzimba gano kati gano maka gakunage mukyala wange genakabeeramu Ssaabasajja atukubiriza omusajja Omuganda ateeka okuba n'emmere ateeka okubeera n'enva kati kyobulaba nti emmere wano ne bwatuuka kiro bayunja buyunzi mu lusuku n'enva enkoko seggwanga ozirabye omuntu oyinza gamba nti kati omuntu atuuse kiro oba enkuba etonnya tajja kulya kyobulaba nti amatooke gaago naye mwe musiiba mu katale buli kimu mumanyi nti katale kekakola kakati ffe tulina engeri gye tulimamu amabidde era ndowooza omubisi ogunyweddeko Nnume juice neeno kampani ya Nnume ya Prince ffe tumukola era omulimu gwayo mulimu gwazo gwego bwobanga ozirabye ku kkubo eyo ezo mmotoka za factory ezaffe kati bwe mmala okulima nange mpukako ku mmotoka zitegerekekato omala okulima batwagadde okutambulako ne mukyala wange batugenda mu nnimiro katulondera emmere kuba tulina ennimiro zetunanamu emmere kati eno tujjaffe tutambulako eno egenda kukola zino naffe nendala pensi endala teziriimu zinga Kigundu mutabani we nja kufunayo obukadde 1,500 millions 50 milioni 40. Omanyi abantu abasinga obungi ekyovulaba nga bubaala balonki buli omu yamukwatako n'ayogera bibye abamanyi obulungi bakimanyi siina nkwe nze Ssaabasajja nze gwe yalonda yagula ebintu byonna byolaba ebyakola Masengere naye Katikkiro musajja munnamateeka naye nze tewali ndagaano gye yankozesa wabula sente za Kabaka zonna yazimpa nengenda ngula ebintu ebweru era nagenda omu nandagira nonde munnange nenonda Sali Charles nengenda naye netugula ebintu bya Kabaka byonna buli kimu ate buli kimu ne tukiwandika era tukireeta naye nga tiwaliwo obuwandiike bwonna bwe nali nsayininze ku sente za Kabaka n'ebirala kati nze nakolagana nnyo ne Kalimu Hirigi y'omu ku bantu abampanga emaali yaabwe nakolagana nnyo ne mukwano naye wadde mukwano taliwo naye omukyala gyali yali anjagala nnyo yampanga nnyo ebintu bye n'entunda nakolagana nnyo ne mwami Njawukana Paulo nga musajja mugagga nnyo era ye musajja gwe nasooka okulaba ku miliyoni ya $1 mu kiseera ekyo mu 94 nakolagana nnyo ne bambi beyakanira nga kyaliwo beyakanira ono bawo n'omukyala guwalaba wano Gudura nakolagana nabo nnyo naye nze sirina n'omu ayinza ganna lya siringize 1000 kati omwana aba ali eyo kutyeyeeyo nga yeetaaga amagezi kikyayinza okukola mu ssente ze asobole ozifunamu akome mu Uganda naye nze abaana batuufu okugenda okunoonya ssente kubanga naffe era twazinoonyako nga tutambula nze nange nali suicide natambula natandika okugenda e Tanzania nga sinaba nakubeera na passport nengende Congo nengende Kenya yona twatambula nengende Dubai wonna natambula omuntu sente bazinoonya bunoonya n'abazungu bwe batu bwe bali naye bw'oba onoonyeza busente bwo wano tewali kintu kikulu kiringa ttaka gwe bw'ogenda ne bwe linaabanga liri luddawa gwe kuŋŋaanyiza ssente zo mu ttaka gwe kuŋŋaanyiza omwo ssente zo kati olunaku lumu bw'oliba oyagala ssente nnyingi ogenda kugattagatta obuntu bwobwo obutunde ofunemu ssente zoyagala nga kapito naye bino bye baweereza wano nze nange omuntu omuweereza nabo bali bagenda nga balese n'ebizibu ne bye baleka n'ebizibu babirina tebayinza kubaterekera ssente abantu si beesigwa muzeeyi si beesigwa n'akamu batono nnyo ate bamwesigwa n'okumutuukako kizibu kubanga ate omwesigwa atya nnyo ssente kati omwesigwa yaliwa
anti nkugambye omuntu omwesigwa atya nnyo ssente era bw'omugamba nti munaye nterekera busente bwange buno olw'okuba amanye ebizibu ebiriwo agamba munaye sijja kusobola naye ssente muguleemu ettaka oli agansajja bazimba ennyumba mperamu ebisenge bibatayingiramu ibyo naawe biwulira nga lwaki ye kanisa yammwe fajja mukatulike waddala zeebano obuze kuwummulamu wano wooli oba wali mu sauna oli esobola okujja wano kakati Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Amannya gange nze Paulo Sembatya naye abayimbirize bo be bampita Mulundanume naye amannya gange amatuufu nze Paulo Sembatya. Lwaki Mulundanume? Erinnya lya Mulundanume liwanvu sibalituuma nze balituumiriza taata wange kuba taata wange musajja Omuganda yasookera ddala okutandiikiriza omulimu gw'okulunda ente ez'ennyama kati bwe yazitundanga ng'abantu bamuyimbirira bagamba nti omusajja oli alunda ennume kati erinnya ne limumalako naye olw'okuba nange nali mutabani we bwe nagendanga okubeerako naye kuba emirimu gye yakola nagyagala nnyo basooka kumpita mutabani wa Mulundanume ekyavaamu ne balinkalizaako ddala naye ng'erinnya lyali lya taata wange balituumiriza taata wange naye teryali linnya lye. Nze kuliko emikolo gyagenze bulungi mwebale kutusabira mikolo gyabadde mirungi ndowooza gyabanyumidde nnyo kirungi nange nasanyuse okulaba nga nange mu myaka gyange gino ntuuka ku kkula ery'obufumbo obutukuvu ekituufu yadde nali ntambula nga sinnaba kugenda mu bufumbo buno kyali kinnuma nnyo kubanga nze gwolaba nva mu maka amakristo agamanyiddwa obulungi. Jjajja wange yasooka okubatizibwa yabatizibwa baminsani abaasookera ddala baleeta eddiini yali abeera awo mutundu ekirinnya bigo era erinnya libamubatiza baali bamuyita Nikodemu Sewajje kati ate oyo yazaala jjajjange Yowaana Maria Muwanga. Yowaana Maria Muwanga yazaala taata wange Paulo Wamalakato naye Yowaana Maria Muwanga yazaala bannaddiini bana balamba yazaala father yafuna 1929 n'azaala sister yafuna 1926 sister omulala yafuna ne sister Amadeo mu 1903 n'azaala ne brother bana mu myaka gyabiri n'olwekyo eddiini n'ebeera ddala y'amaanyi n'okutuusa essaawa ya leero ekika kyange mulimu bafather mulimu basisters ab'enjawulo kakati nange mu butuufu nali nga ekintu kino ekyokubeera nga siri mufumbo omutuufu kyali kinnafuya ate ne taata wange yabeera mu bufumbo emyaka 72 ne maama wange baafa bamaze emyaka 72 mu bufumbo bwabwe. Nazaalibwa mu maka nga makristo era amagatta ag'empeta kati nange kyali kinnumiriza nga mpulira tekimpisa bulungi okulaba nga kintu kye nakuliramu si kyendimu era ndi musanyufu nnyo okulaba nga ndi kati ndi musajja omufumbo awedde emirimu asobola n'okubuulirira abaana bange n'abantu abalala nammwe. Nja kusooka kwebaza Katonda nti waliwo omunnange Katonda byagabira abantu abamu abalala nga tebabifunye kati abalala sijja kuboogerera nnyo naye kanjogere kino ekyange ekinkwatako nti nze nsooka kwebaza Katonda kubanga yampa omukyalo omulungi gwosobola okuteesa naye ate eraliikiriza abasajja abagagga ebiseera ebisinga beeraliikirira bubbi bw'abakyala
abakyala abamu kasita amala okufuna empeta nga amanya nti buli kimu kyonna akimadde era bangi nnyo balaba bagenda nnyo mu kkooti. Naye nze mbadde nsaba naddala abazadde, kubanga abazadde abasinga obungi be bateekamu abaana baabwe endowooza eyo, tubuulirire nnyo abaana baffe, kuba naye ndi muzadde. Omwana bw'aba afumbiddwa abeere ng'afumbiddwa naye nga tafumbiddwa bya ssente, kubanga ssente kintu kyangu nnyo, abantu bakifuna. Osobola okukifuna ate osobola okukisangawo ne kiggwawo, osobola n'okuzibba nazo ne ziggwawo. Naye bwe mubeera nga mu ssente muzirina, musobola okubeera nazo, musobola obutaba nazo. Kakati n'olwekyo omuntu bw'akulembeza ekintu kimu kya ssente kye kireeta amatawaana. Naffe abasajja taffe tetwetaaga tukulembeza ekintu kimu kya ssente, twetaaga tumanye nti obufumbo bwa Mukama Katonda ye yatulagira okubeera abafumbo, naye nga si twagamba nti tuteekwa kubeera na ssente tulyoke tubeere abafumbo. N'olwekyo abasajja abagagga, nze magezi gemba wa muntu yandibadde era abeera ne mukyala we, kuba kiweesa ekitiibwa. Omuntu bw'aba nina mukyala we nga mubafumbo ddala bagatte, era naye kati ekitiibwa kyennyina n'omwezi tegunnawera naye mpulira nga ndi musanyufu nnyo era nga n'ekitiibwa kyennyina kyanjawulo. Kyovudde olaba nga nammwe bulijjo mubadde temujja naye kaakati muzze. Abantu beebuuza muzeeyi okikola otya okuŋŋaanya abagagga bonna ne bakola omukolo nga totaddemu wadde 10? Si kukikola ntya, ebintu byonna byolaba oluusi abantu ababikoleredde okukola ekintu bwe kityo si bagagga bokka be nakuŋŋaanya, n'abantu ab'embeera zonna endala. Ekisooka nze mmanyi okukuuma mikwano gyange. Ekyokubiri, emikwano sibamala gagikuuma bw'atyo, oteekwa okubeera ng'oli musajja mwesigwa bulungi ate nga tolina nkwe. Abantu abasinga obungi balya mu lulime ne mu luzise, mu lulimi lwa Luganda bwe bagamba. Abantu abasinga obungi balina enkwe, akolagana n'omuntu ebiseera ebisinga ate nga yamulyamu olukwe. Kakati olukwe Katonda yatutonda, buli muntu yamutonda ng'ategeera bulungi. Kizibu nnyo okulyamu omuntu olukwe n'atategeera. Kakati abasinga obungi ekyo kye kibaleetera obuzibu, okulaba nga emikwano gyabwe tebasobola gikuuma, kubanga abeera ate y'omu ye mukwano gwe ate y'omu yamulyamu olukwe. Oluusi nakulaba n'abeera nga yamwonoonera n'ebibi ebirala. So n'olwekyo nze sibeera nankwe mu bulamu bwange. Era omuntu bw'abeera nga nyina ekintu kyonna ku ye mugamba ne mubuulira, ne bw'asooka okunyiiga naye oluvannyuma bw'amanya ekituufu era aba takyayinza kunkyawa. Naye abantu abalala bakola nkwe, y'omu yeefula mukwano gwo ng'ate y'omu yenannyini kubeera nga ye mulabewo. Kakati abo singa obungi ensonga lwaki tebasobola kukuuma mikwano. Naye nze mikwano gyange ngikuumye, ndowooza mwalabye abantu bangi nnyo wabaddewo abantu abavudde mu nsi mu mawanga g'ebweru abasukka 10 nga bataddemu tiketi zaabwe ne bajja ku mbaga yange. Era nkolagana nabo, twakolagana singa obungi abo mwalabye nga bomu tumaze emyaka 4, abalala 35, abasinga obungi bonna tumaze emyaka mingi nnyo. Era omukulu ntulaba abantu ng'oli agamba obukadde 10, obukadde 50. Kyabaddewo era bazisasudde. Ate mu kwagala kwabwe, ate ndowooza mwadde bazibwa mwalabye n'okwetonda nga banneetondera. Neeteebereza omuntu okuwa essente ate n'akwetondera n'aga ndi munnaye mbadde nandiwadde ekisingawo naye nina embeera etali nnungi. Omanyi abantu abasinga obungi ekyova olaba nga bwe baalaba lonki, buli omu yamukwatako n'ayogera bibye. Naye balowooza nti nakeera bukeezi kugamba nti abaayo abantu mujje, abantu ne bufumba ebijjulo ebifaanana bitya n'obayita tebayinza kujja. Naye nze abamumanyi obulungi bakimanyi, n'abayitidde mu ngalo zange nabo bakimanyi. Ate nabana abatayitidde mu ngalo zange nabo era mbayisa bulungi, kubanga nze kyenyina okukola nze nkugambye siina nkwe. Era ekintu kyonna kyonna oba omuntu afunye ekintu kye tekinfuula mutima mu kuzimba mutima. Bwe mba mpulira nga neegomba nange ngenda ne mmwebuuzaako nannyambako. Naffe tulina abantu batuyambako n'ogenda n'omwebuuzaako n'akuwa amagezi bw'olaba ng'olemereddwa. Naye omuntu bw'ogenda n'omwebuuzaako ng'omulinako enkwe, naye ogenda okutuukayo nga naye yamanya dda takwagala, tayisobola kukubuulira kituufu. Naye nze tewali muntu n'omu era tewali mugagga gye ŋŋenda n'atambuulira kituufu, ne bwe mba mmwebuuzaako ne bwe mba ngenze kunnyamba. Era kisobola okukikola kuba bakimanyi nti nze musajja sirina nkwe, era si byakweyogerako bweyogezi. Omanyi abantu abamu bagenda ne bagamba nti gundi yeewaana, n'ebintu tebabyewaaniramu. Ndowooza nammwe mwakirabye. Nakirabye, wakirabye. Gavumenti ya Ssaabasajja
gwe tokimanyi nti nze Ssaabasajja nze gwe yalonda ayagula ebintu byonna byolaba byakola Masengere naye Katikkiro musajja munnamateeka naye nze tewali ndagaano gye yankozesa wabula ssente za Kabaka zonna yazimpa negenda ngula ebintu ebweru era nagenda omu ninandagira nonde munnange nenonda Sali Charles nengenda naye netugula ebintu bya Kabaka byonna buli kimu ate buli kimu ne tukiwandika era tukireeta naye nga tewaliwo buwandiike bwonna bwe nali nsayininze ku ssente za Kabaka n'ebirala era nze emirimu gya Kabaka butandise gikola era bwekutuuka emiti yano ojja kusanga nali wagombolola era nenzimbe netuzaawo ennyumba eyo Matutuma gy'olaba emu ku nnyumba bulungi bwansi nakulembera bulungi bwansi 2.5 yemu ku nnyumba za Ssaabasajja ezasooka okuzzibwawo naye era nze nakulembera omulimu ogwo. Mulundanume, olowooza lwaki abantu batya abantu osembeza abantu? Olinagamba nze abantu nedda nkola byange. Abamu balina emitima mibi tebaagala omuntu kubayitako naye abasinga obungi kyemmanyi abantu abasinga obungi ogenda omutuukako nga mukoowu abantu abasinga ogenda n'omukwatako n'omuyamba n'okola buli kimu kyonna ng'oyagala abeere bulungi naye ate ye bw'amala okubeera obulungi n'atandika okukutema enteega ye ate ng'akwagaliza odde wansi kati abantu abo omuntu bwafunayo 2 3 ekivaamu ng'agamba kati munnange era ne bizinesi ezisinga obungi olaba zigwa abantu betuleeta mu bizinesi zaffe bazisuula ate omuntu gwoyambe yakeera ku makya n'agenda agamba abantu nti kati gye yayamba gwe olaba n'omuntu oyinza okuba nga omusuza awakanga n'omukuza n'omuliisa emmere n'akula naye ogenda okuwulira ng'agamba nti omusajja we twali tumukolera emirimu ffe twali nga omusajja n'atubonyabonya nga twoza essowaani kati ate ng'essowaani yali aziriirako kakati n'abantu abalala bwe bati bwe tubasanga kati abantu bakomyewa tetuyinza kukoma kubanga ne Katonda yatutonda tusiiba tukola ebibi naye era atukola ki atusonyiwa ne tugenda mu maaso kubanga ate era omuntu tosobola bavaako era kyova olaba nti kati nange wano okunywera n'embeera nga ndaba nti neebaka otulo lwakuba ndina baliraanwa abange abo Katonda abantu yabatonda tulina okubeera nabo. Magezi ki g'okozesa okukuuma ssente? Abantu tukoze ebintu ebyenjawulo ne tutandika naye ssente tuzirabako. Ssente siiza gamba nti nkuumya ssente naye ssente ebiseera ebisinga abantu tebeemanya kye bali. Oyinza okusanga omuntu mulenzi yakatandika okukola naga nti nzijagala mmotoka ng'eyo ayagala Land Cruiser ya $6,000,000 n'omubuuza naye kakati yakatandika okukola kati Land Cruiser $6,000,000 ssente onozijjawa kyova olaba nti bayingira ebitimba n'addira emiliyoni ze zaafunyewo zabadde atandise okukola oli n'amugamba nti tugende oba tusuubule eggolodi oba tugende amutobeza ogenda okukakkananga naye bw'abadde alinawo takola ki naye nze neemanyi kyendi ebintu byesinatuukako sibigendako okuva nga ndi muto nga ntandika okukola ne babantu waliwo n'abantu bangi nnyo abampanga amabanja gaabwe kati ne bwogenda n'obabuuza kati nze nakolagana nnyo ne Kalimu Hirigi y'omu ku bantu abampanga emaali yaabwe nakolagana nnyo ne Mukwano naye wadde Mukwano taliwo naye omukyala gyali yali anjagala nnyo yampanga nnyo ebintu bye n'entunda nakolagana nnyo ne mwami Njawukana Paulo nga musajja mugagga nnyo era ye musajja gwe nasooka okulaba ku $1,000,000 mu kiseera ekyo mu 94 nakolagana nnyo ne bambi beyakanira nga kyaliwo beyakanira nobbawo n'omukyala guwalaba wano Gudura nakolagana nabo nnyo naye nze sirina n'omu ayinza gani nalya siringize 1,000 kateka baali bagagga bulungi naye waliwo abantu abanafu nga talina nakyali n'atandika okukwogerako oluusi naye nga munafu nnyo talina kyali tafunanga na ku ssente zitegeerekeka naye nga oluusi abantu abanafu bagezaako nnyo okukola ki okwagala okwonoona amannya g'abantu. Kwegamba amazima kintu kikulu nnyo era teriiyo kintu kyonna ky'olikozesa ate ekintu ky'amazima era kisigala nga ky'amazima oli ne bw'alikonjera n'ateekako ebyenkanawa era genda kusigala nga amazima gagenda kuvaayo nga bwe gali amazima tegeekweka go ate ne bw'olimba otya nina amazima naye nga togalina era gagenda kuvaayo nga togalina tekyayinza nakutwala myaka 5. Muzeeyi avuka tuli bangi mu ggwanga ddi lwenno tutandika okukola kutandika okukola wojjuukirira nti omuntu ateeka okukola woba otandikira
era waliwo n'abantu abatandika okwenga nze kino emyaka 64 naye ne ku ssaawa ya leero nze mmanyi nti nsobola okutandika okukola n'abantu abalala basobola okutandika. Teri myaka gyoyinza gandi gino emyaka gye batandikirako okukola, wabula kyenjagala okugamba nti mu myaka gino omuntu olina okumanya kiki ogenda okutandika okukola, kubanga abantu abasinga obungi ayinza okugamba nti njagala kukola n'omugamba oyagala kukola ki ng'ekintu kyagamba kya miliyoni 1,200 yaye wayagala atandikire, naye nga ne bw'omubuuza ekintu ekyo akiraba bulabi takiinaako magezi malala gonna gaga nti akati amaze okukyetegereza agenda kukikola akimanyi, wabula yalaba bulabi n'alaba abasajja abalina sente bye bakola naye byayagala akole. Kati ekyo kitulemesezza nnyo wano ewaffe, era n'emirimu gikyaliwo abantu basobola okutandikirako okukola mingi nnyo, naye omuntu agenda buli omu tamanya kiki kyateekwa kukola. Abasinga obungi tubiina nakyo tulina ntandikwa anti entandikwa magezi gwe kati gwe ekintu kimu kyokka entandikwa ne bw'ona ogisanga nkuwa ekyokulabirako nti waliwo wano abantu abazaalibwa mu famire nga ngagga nga ne sente yazisangawo naye kati tewali, kati yabati yasangawo ntandikwa. Entandikwa magezi go Katonda ge yakutonda nago yentandikwa esooka, era bono banga ukoze ne bono funa sente ne banakeera ku macha ne bakuwa mmeka kubiriza ekitiibwa president nti zino sente zawa abantu izo zabwerere bajja kuzirya buli, era ndowooza zibawadde nnyingi nnyo naye bazirya buli, naye ateekewo institutions ezisomesa abantu bagende bo beenoonyeze sente naye nga yabawadde magezi, naye bya sente bajja kuziryanga buli kaseera tebayinza kukola. Abo sente ez'obwerere zibakedde enkya n'oziwa omuntu nga tomaze kufuna magezi. Era nze mulamu bwange saagala nnyo okugabira muntu sente, saagala nnyo okumugabira okugyawo nga za mikolo nga gino kati nga bano abampadde ezo emikolo ate onoozimbuuza era zaako zimukolo bazimpeeredde njagala atandika kantu kange nze negamba muzeeyi na idea yange weti nga tompa sente. Idea etya nga wagikolako oba togikolagako? Kyala kutandika kati amagezi gazze njagala tandika kukola. Kati amagezi era ge gatandika okukola kati bw'oba oyagala kukwongerezaamu olwo oyongerezaako nga naye kakintu kubanga omuntu kirungi nnyo kyokola omuntu mwaba akuyambira ng'amagezi guugalina towatandika oyo agenda kweyambululirako. Sinda kuwa muntu ng'otandikira ku sente nkuwa amagezi naye sisobola kukuwa era bw'ojja n'oneebuuzaako osobola okukubuulira negamba nti ekyo kyogendako oyinza obutakisobola, era abantu bangi nnyo bengambye ekyo ekigambo era balemererwa, naye ne bempadde amagezi ne bakola ekyo kye mbagambye okukola nga mbawadde magezi mu butuufu abasinga bali successful, naye nze okujja okugamba nti nkuwe sente ezitandika amagezi gasinga sente muzeeyi gegasingira ddala era ebyokulabirako bingi nnyo. Amagezi gensingira ddala omanyi nawano bano abagagga boolaba tewali yakeera ku makya n'agagawala olunaku lumu. Abagagga balina ebintu engeri gyakuŋŋaanyaamu obuntuntu bwe bwagenda obugattagatta ne bufuuka obugagga tebubeera bwa lunaku lumu, naye nze abaana batuufu okugenda okunoonya sente kubanga naffe era twazinoonyaako nga tutambula. Nze nange nali suicide natambula natandika okugenda e Tanzania nga sinabona kubeera na passport, negenda e Congo, negenda e Kenya, yonna twatambula, negenda e Dubai, wonna natambula. Omuntu sente bazinoonya bunoonya n'abazungu bwe batyo bwe bali, naye bw'oba onoonyeza busente bwo wano tewali kintu kikulu kiringa ttaka. Gwe bw'ogenda ne bwe linaabanga liri luddawa gwe kuŋŋaanyiza sente zo mu ttaka, oba ofunye sente zigula kapuloti, bw'ogula olwalira kapuloti ke miliyoni 2 oba miliyoni 2 oba miliyoni 10, ne bw'ofuna emiliyoni 10 n'ogula endala kana akabiri tekajja kugaana nti togula ya 10, gwe kuŋŋaanyiza omwo sente zo. Kati olunaku lumu bw'oliba oyagala sente nnyingi ogenda kugattagatta obuntu bwobwo obutunde ofunemu sente zoyagala nga kapito. Naye bino bye baweereza wano nze nange omuntu omuweereza nabo bali bagenda nga balese n'ebizibu ne bye baleka n'ebizibu babirina tebayinza kubaterekera sente. Abantu si beesigwa muzeeyi. Si beesigwa n'akamu.
batono nnyo ate omwesigwa n'okumutuukako kizibu kubanga ate omwesigwa atya nnyo ssente kati omwesigwa yaliwa anti nkugambye omuntu omwesigwa atya nnyo ssente era bw'omugamba nti munaye nterekera busente bwange buno olw'okuba amanye ebizibu ebiriwo agamba munaye sijja kusobola naye ssente muguleemu ettaka bwabeera nze esente zange nyinza ozitereka ne bwe mba nkomawo ne ngulamu ebintu kuba wano waliwo ebintu by'osobola okugula n'ojja n'obitunda n'ofunamu ssente zo naye nga ssente ziri ku mukono gwo kubanga okifuuwa okidda bunda ng'otuusa entebe n'omusanga awo nga wamutumidde ayo agenda okukulinda ate gw'obadde oweereza ssente n'osanga nga n'okubeerawo taliiwo osooka okukubirwa encukwe nga ne ku airport taliiwo. Lwaki Abannayuganda bakyaganya okukkiriza nti omuntu asobola okukola obukozi n'agaggawala? Anti era ekyo kyogambye kye kitufuulira ddala abaavu kubanga omuntu omwavu ye tamanyangako omulundi nagumu nti nno waliyo omuntu akola naye abantu abasinga obungi kati mbadde njagala kubuuza waliwo abantu batono nnyo benyinza okubuuza kubanga ebyapa abasinga balina bitono kubanze mpulira abamu bawogera naye gwe abantu bangi nnyo tasobola kuteeka kyapa mu mannya ga mwana we tateeka mu mannya ga mukazi we tateeka mu mannya ga muntu yenna naye gwolowooza otya omusajja gw'osinkanye obusisinkanyi abasinga obungi babisiba na ku bannabyabufuzi yakeera enkya ateeke ekintu mu mannya go oba kuzimbira ennyumba obeere nga gw'osulamu ye ng'asula bweru olaba nga kisoboka kati obwo bunafu bwaffe tebamanyi nti omuntu ava ku zero omuntu atandika n'amagezi n'atandika n'agenda ng'akola okutuusa lwatuuka watuuse naye kati buli wobeera ng'olowooza nti abantu abalala be bawadde gundi gwe toyinza kuvaayo ne bw'olikola ki wano abantu tebalina bumalirivu bumanya nti omuntu asobola okukola naye bw'oba otambuddeko n'abatuuseko bapulezidenti kati nga Bill Clinton yabagambanga nkyanaggulu yazaalibwa mu famire nga singagga naye yatuuka n'akola n'agaggawala n'abalala n'abasajja baatwalibwa mu Amerika nga baddu nga bagenze kubeera ba slaves kati gye bali bagagga bannaggagga bangi nnyo kimugenda mu nnyanja naye ate nze njiriraanye wano sirabawo road broker kati road broker gwolabyewo road broker waliwo eri awo kumpi awo kati ate muli muntu anoonya ssente kati lwaki temukkirira ne mugenda nammwe ne muzijjayo olabyewo road broker y'amajaawo lwaki temukkirira ate nga buli muntu yenna anoonya naawe kati wano namawulire naawe era onoonya ssente naye kati lwaki naawe togenda wali mu kifo ky'okujja wano lwaki togenze wali naawe n'okkirirayo n'olijjayo ssente babijjawo ebyo biboogera abantu andi kati webunafu bwenkugambye omuntu kasita anafuwa mu nnyanja mulimu mpozi ŋŋonge gye neddira gye mmanyi eyo ebeera mu mazzi abalunnyanja bo bagagga nnyo waliwo nze nkeera n'enzirukaawo nga nkola dduyiro nsanga bajjeyo obugundi bwe buti obunnyanja butono nnyo obwebwava ssente omu teri muntu goba wabuwi ssente n'abeera n'ogamba nti emyaka 4 ng'amanyiddwa nti musajja oyo nedda omuntu yenna amanyibwa ebbanga eddene ng'alina ssente abamukozi ssente bakola nkole bagambe ssente bazikola bukozi teriyo muntu yenna ali kulimba ate terinaagaba ensebedde ez'obwerere teziriyo kati amwana bw'akula nze ndinga enkoko egenda n'emambira amaggi n'eyalula obwana n'ebubikka naye kasita omuntu akula olina kumusindika agende yeetakulire agende yeepakasize kasita mutandika okugaba n'enkoko ku lujjuliro naga naye ayagala ntungiri nga naawe gyoyagala ng'omanya ebiddirira totawaana nga kubuuza kasita oddaawo n'ogamba nze nkolerera baana bange nabo bawulira kakati bw'oba ovuddewo gwe abakolerera balina kuddira bino byewabakolerera nga bye balina okweyambisa nze omwana mukolerera nga muto ne musomesa era baana bonna nabasomesa era bonna balina amadiguli gaabwe naye sibasomesa kimu n'okukola era tewali mwana wano ayinza kusanga nga mwana wange wano nga yagolokoka saa 12 ngaali akyali mu kitanda nga yeebase niyo gye bali balina amaka gaabwe n'okuzimba bazimbye bali bagamba nkolya abaana bange kati gwogamba ate nze ndyekolerera ddi
nkolerera abaana nze ndyekolerera ddi obubaka bwe nandibadde mpa naddala abavubuka ekisooka abavubuka balekerawo okunyomerera emirimu n'okwagala okwewanika ku bintu oluusi bye bannaba kutuuka n'okugamba nti guno omulimu sobola gukola. Emirimu gyonna gisobola okufuna ssente ate omuntu bw'afuna ssente kibanza entambuddeko bw'otuuka mu nnyonyi tebayinza kukubuuza nti ssente wazijjeewa, bw'otuuka mu woteeri ennungi tebabuuza ssente gye wazijje. Kati n'olwekyo emirimu gw'osobola okulaba nti osobola okugutandikirako kutandika era genda weebuuze ojja kusanga abantu be bayita abagagga nga bonna majority batono mwebali kale abatono naye abasinga majority nga 80% bonna baba mu family oluusi nga singagga nnyo naye batandika mpola naye kati ekitiibwa kyabwe eky'obugagga bakibawa ne kiggwayo. N'olwekyo abavubuka balekeraawo okwewanika oluusi ku bintu bye batannaba kutuukako. Kera kumachi ate bayige n'okusevinga kubanga oyinza okusanga omuntu nga muvubuka yakatandika okukola naye ng'omusanga mu gavana omusanga mu bifo ebyebbeeyi tusanyukeko okusanyuka kukisinziira bw'oli gwe bw'obeera nga oyagala kusanyuka owe sirinnya omutwalo wasanyukira weewali kiringa mmere waliwo emmere waliwo omukwano gwange atera nnyo okuntwalako mu serena eyo naye ndaba asasula emitwalo 12 essowaani naye ate nga waliwo ey'ogumu n'ekitundu waliyo n'ey'esatu waliyo n'ey'ebiri waliyo n'ew'50 naye bonna balya ne bakola ki ate ngera bonna balidde matooke. Kakati gwe gw'omanya ettooke w'olina okulirya n'ekifo ky'otannatuukamu kugendamu ekyo kyesonyiwe n'emmotoka ziizo zonna zituuka e Masaka, avuga Pulima atuuka, avuga Sana atuuka, avuga ne pickup atuuka naye waliwo abavuga emmotoka ya milioni 8 n'owa takisi yatuuka n'agendera omutwalo gwe naye oli n'ateekamu emitwalo 3 amagenda n'amadda naye ng'oli amulala atambulidde mutwalo. Kakati gwe teweeteeka mu kisali otannaba kutuukamu. Obugagga kukola, obugagga oteeka kubeera n'amagezi n'omanya kino nsobola kino nkijjaamu kino sikijjaamu bwe bugagga naye omukisa gwo teguliyo omukisa tegukusanga nga weetegese ng'okola. Ate nze singa nali munnamawulire singa ndi musajja mugagga nnyo olw'okubeera kati mmwe mulowooza nze ndi mugagga nze siri mugagga naye nze bugagga bwange mwabulabye obugagga buli mu bantu naye mmwe abannamawulire mulina chance nnene nnyo mulina connection nnene nnyo n'abantu aba buli kika kyonna n'abagagga nga mubatwalidde. Kati ate bw'oliraana omugagga oyinza okubeera omwavu naye mmwe abannamawulire chance zonna ez'okuliraana abagagga mmwe muzirina naye mmwe ekikulu mwagala kubakuba mu bituli ne babakyawa naye gwe mugagga mufuule mukwano gwo ogende mawulire wandiika amawulire amatuufu leka kunoonyerezaako katono kaaba akoze ku 10 akozeeko kamu kokka 9 akola birungi bino ebirungi tobiwandiika oyagala kuwandiika biri. N'olwekyo bannamawulire nze mbakubiriza ate omulimu gwammwe gwandibadde gusingira ddala okubeera ogw'abagagga kubanga buli muntu yenna musobola okumutuukirira ate naye abakkiriza okumutuukirira. N'olwekyo nze mbawadde ga bwereere mugende abagagga mubafuula emikwano gyammwe mumujja gaggawala mangu nnyo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.